omupiira gwa maniyo naye baba papa omupiira guli mutta ne papa ebbanga lyowagiridde omupiira waki toguvaako rugby oyo ng'alinamu akalungi ate akugambye wano era atadde global post yataddeko feeling exhausted nkyakoowa nnyo ffe ttiimu twagireko emyaka 10 emabega n'awandiika ebbaluwa sweetheart Manchester United what is happening maniyo ate ogubadde nga gutabeera omukazi wagamba omusajja gwe yali yeesiganga agamba nti ono ye ngabo yange maama waaba afa n'agamba mwana wange wenkulese wanagwa n'agamba magenda kakati omusajja akyuka amugamba sweetheart Manchester United kiki ddala remember you promised me heaven on earth that you are better than the rest, but what I witness now is total denial. Wansuubiza nti abalala bakiyenje balala muuje naye kiki omukwano abino bakigamba omukazi akigamba otunulidde kisenge omukubye mugongo yagaye bano bakuba ono yagaye Manchester nze yanzisa bannange I love it so much I can't even think of cheating on it. Let me be strong. Kale yabo mpira. Era tubala nti bano bansima nava mu Man U nagenda mu Tottenham. Sima nava mu Man U nagenda mu Manchester City. Obati wali muwagizi. The best you can do kwesonyiwa ttiimu y'abasajja olw'ekikususeeko nagenda ku status n'owemula. Kati ye papa yakaabyewo obukaabi. Bannange. Mukuliko omupiira gwa Man U. Jeffrey bannange. Bani ani yakwataho nalebo waffe owe